kati mweyo embeera nze nali nsuubira nti bwe wabaawo kale obutakkaanya nali nsuubira okwogera naye kati nze namusangako nga yekisinga ne anko Suna Ben nga nva ku mulimu ku makya ne musanga mu mmotoka ng'amukiisinga nentya naye mweyo embeera nabiri ekiwanda era yagamba mbu gwe byogamba mbu wamusanga bekisinga ne Suna anko wammwe Suna mbu bya bulimba anti asobola kyewakana kubanga lwedde balina n'abaana kati ate ogamba otete wakisinga omuntu gwolinamu abaana aba alimbye mukitegeera ekyo kimu ekyokubiri bw'aba yali tanjagalangako ate kyeyongedde okunnuma ango Suna wange wakimanyako nti tweyagala bati wakimanya ekyo nkimanyi wakimanyako nti twali mu kikomera kyekimu ne anko Suna bati wakimanya ekyo nkimanyi bulungi wakimanyako nti bwe yava kunze yagala kyali wange best friend wange ekyo nkimanyi kakyala kangaako ka ex kangaako kakyala kaali kakazi kawoomu nnyo nga kamiima kati bwemba bye yatwala nabigaba mutima mulungi wamuwa wakati mu buwoomi nga nze we nabigabira kati awo nfunye ensonga eyinza owolereza mmere kitegeeza mubimuwa olw'okuwooma webale ate abasajja abasinga bakola ekyo ate Suna kyatanavaayo kwogera nti akakazi kakola gwe wamulabyeko nga yekyanga yekyanga mugumu ebiri webale nakola ki omulungi tukwaniriza makya ga leero nkubuuzaako era nga nkweyanjulira nti nze Ssennoga Blaze Jordan asize nze kanzize n'omukulu era nga ndowooza amawulire kwe gatambulira agaliwo ennaku zino mu ggwanga nsaba weweyanjulira abatulaba era babuuzeeko abatulaba mwenna mbalamusizaako amanya n'eddoboozi yenze Opa Fambo King Raga yaman omukulu ono Opa Fambo ndowooza ensi yonna gweyogerako gwe babbako omukyala saagadde kukirwisaayo nnyo ate to beating around the bush Opa Fambo Suna Ben Saga ne Nambwayo atugenda kunyumyamukko atubuuliremukko bye bayitamukko ye ne Nambwayo na ngeri ki gye bavamu okubeera nga tebakyali bonna ate Nambwayo n'amaliriza ng'ali mu nkambi ya Suna Ben we twogerera ssaawa eno. Opa, yes boss, bingi ebyogeddwa mu ggwanga Uganda era nga ndowooza intaneti yo nayo eyogera ku bantu basatu Suna Ben Nambwayo then naawe n'oba nga wakola ki nga wayingira mu ssaga ezo zakutomera olw'ebyafaayo byo by'olina ne Nambwayo Mary. Okusookera ddala omulabi yandyetaaze okumanya enjawukanazo ne Nambwayo bifo nga tannagenda mu nkambi oba okufuuka ate mukyala wa Suna Ben. Bingi ebyogeddwa kati ate gwe olina obbikakaso bikonamu sitampu oba bituufu oba si bituufu. Kituufu gwe ne Nambwayo mwami na mukyala saaba empeta naye nga mwali twali wamu mu bufumbo twali tuli ffenna emyaka 6 myaka 6 era mwegyo emyaka 6 yali mukwano gwange okuva ku kyalo ew'obulenzi Luweero gye twawangaliranga kaakati ne tukkaanya nga abaagalana ayingire site kwe kumuleeta mu kibuga so emuleeta mu kibuga twasooka abeera buli omu bibye abeera wali nange mbeerawa kaakati mu process eyo nenzija nze Makindi nali naye mbeera n'amasuba nenzija e Makindi kati we nafuna enju nafuna mu kikomera nga mulimu Uncle Suna Ben. Ojjawo ekirowoozo ekigamba nti gwe mwababadde Luweero ate yajja ekibuga mu kibuga anti kati Nambwayo nga bw'omanyi nti no kati nange sobola kubeera tugeze ndi mulaavu n'omuntu ng'ali eri ate nga nze ng'oyagala ajje musemberegana ekituufu kati mu kusemberegana of course alina onnoonya ekyokukola ng'omuntu ne tupangapanga ng'abawamu kati mweyo embeera naave ne mujje namasuba nze nga mbeera eno kitegeeza Nambwayo yazaalibwa Luweero obulenzi kati munona mujjewo obulenzi sole mujja olumaze mujjewo obulenzi kati mujjere namasuba ne muleeta eno gye mpangisiza e Makindi ku Salama Road kati awo tusinkana ne anku bange abo atuwulira mbu mubeera mwenna ne mutuuka mu mbeera y'okubeera nga musowagana naye nga ate Suna Ben yali neiba ku mizigo ng'omuzigo gwe gutunudde oba opposite guli direct mu gwaffe bwe guti kitegeeza Nambwayo nga mwangu okusala okuva eri okuddawa kyali kyangu ate nga n'ekirala jjukira yali wakamenti wooli ku radio weebale ate n'ekirala nga obutakkaanya bwaffe buba bubaddewo ne mukyala wange
nga anko waffe yabukola ki so namutwalanga nga taata waffe ng'ate ovudde ku ekyo ng'ate ne bwe tujja mu industry emirimu gyenkola ng'era yalingira taata wange akuyambako okutambuza muziki era nga sinata muziki nga gwe mbuuza ne ngamba anko tuyiseewa kino ekimba tukiyiseewa amakulu yali mukwano gwo nnyo era ezo zonna ennyimba z'abaasuze batya y'omu kubateekako ettaffaali eddene n'embaziira ttone era be baazikola kati mweyo embeera ng'afuuse taata ate ng'era mukwano gwo nga bondi nnene nnyo eri awo ng'ate neekira mukwano gwa mukazi wange nnyo ng'era mukyala wange aŋŋambya ku mirimu eyo anko Suuna yaŋŋumya waliyo enkokola ne anko Suuna ekitegeeza Suuna yali anko mwena nga mumuyita anko nga wonagamba nti anko Ben yali anko waffe ankani kati anko Jemba kati ye yali anko wammwe webalengera kale nga bonagamba mukulu waffe anko waffe nze nga anko wange maka okuyimba anko wange mu ndongo anko wange ne mu nsi kubasobola obanga agirabye oba oli awo ku nsi so yekyo ekifaananyi mwe yali kitegeeza yali nga wonagamba nti yali wakubalirwako nnyo nga wonagamba nti Suuna mubalirako nnyo singa amafunye obuzibu akasimu kangu kati kagambe mu ndongo eno gwe nali nsookerako mu buli kimu mu ndongo eno gwe nali nsookerako nga bonagamba nti nno nkole kino nga ngenda wa anko Suuna kati mukyalawo Nambwayo tuwulira mbu yali mu makaago wali omuzigo guli kale weba namba 6 wano yandibadde nga namba 12 mba nga mwali directly opposite nti nga mu makaago ate mwapangirira Suuna abakyala mbu nga Suuna Ben abakyala baleeta muno Nambwayo yabamuwa kati abakazi abamu yamuwanga kwanza yanyumizanga ate nga nebimumbiraba ate era yali kyali Suuna yasanze nekiddemu kibigula nakimuwadde kyekiri kyenzigulidde kati nga ne anko Suuna abataliwo bali mu byalo e Masaka biki agenze kukola oluusi aba agenda tuuka leeti naye nga ate yali saasibyewo kati ng'ono amuggulirirawo enju yalinawo kopi ye kati nga amuggulirawo n'asanga mukyala we era olumu nga omukyala azze tugeze kuba bazze mupya ku kyalo tabimanyi nnyo ntya akala olowooza tekamuluma tutwali tufumbye kamere ng'era abalabirira buki bulungi so bwekityo bwe kyali waka era olunaku saalowoozaako na lumu nti ayinza okkeera n'ayingira gambye ne kati sikikkirizangako naye ate bwe kiri kiba kinenemu nnyo okwawukana kuno kutandika kutya era ojja otya otegeera nti kirabika obufumbo bukoze kikuba bagamba mbu nga temunnaawukana nze ku byempulira kuva eri nkugambye Nambwayo ali kulooza eno saidi yaffe ngamba amawulire mwasooka kwawukana okumala ebbanga naye ng'akyaliwo nga munoonya ddi we mwawukana completely naye nga public tenakitegeera naye nga we muli mwali mwayawukana dda kati simanyi oba ye bwato yali yeyawukana mu mutima nze ate nali sinnaba kubanga ne bwe kuba kwawukana nze bamanyi mutuulamu ne mwogeramu ne muno myaka 6 gwe mumaze mwena emyaka 6 ku kyalo ewaffe bonna buli akubye essimu omukyala gy'ali okitegeera kati mweyo embeera nze nali nsuubira nti bwe wabaawo kale obutakkaanya nali nsuubira okwogera naye kati nze namusangako nga yekisinga ne anko Suuna Ben nga nva ku mulimu ku makya ne musanga mu mmotoka ng'amukiisinga nentya naye mweyo embeera nabiri ekiwaanyi nga ndaba ono byakolera ono nga nze omutima gugamba tebasobola kati nga ndaba tekirina bwe kikwataganira okitegeera kati mweyo embeera nze nikiri ekiwaanyi naye ati nze soogera nnyo leero ndabyeko meseji ye ng'agamba akugamba kagamba mbuno kansanga nga nekisinga sandi kyogedde nekibadde public mu group erimu abantu nga 4 kitegeeza abagirabye bangi n'agamba mbu kagamba mbu kansanga nekisinga ne Suuna Ben kalimba era nze ye takwagalangako yadde olunaku lutya kitegeeza nti mwabeera mwenna ekyo kyegaana kyakuba nti mwali mwenna takwagalangako mu mutima gwe ye nga ye Nambwayo nti nga wonagamba nti omukazi ye yafumbira omusajja naye yeggamawo ki nkubo bayayitawo buyisi kutuuka gy'alaga kati mbadde sikimanyi nakyo era yagamba mbu gwe byogamba mbu wamusanga beekisinga ne Suuna anko wammwe Suuna mbu bya bulimba anti asobola kyewakana kubanga lwedde balina n'abaana
kale ero gambo leero wakisinga omuntu gwolinamu abaana aba alimbye mukitegeera ekyo kimu ekyokubiri bw'aba yali tanjagalangako ate kiyeyongedde okunnuma bwagambye olwaleero ku makya zibadde sanga meka walijayo message sawa nga 5 mbadde nkyali waka omukozi bubi ebadde message mu group kalowandiika kale olabye nobeera n'omuntu egyo emyaka gyo naye nga takwagala ekirala ye nga sakiwulidde mu ye mukyenawulidde kituufu mbunambwa yo olunaku lwosanga nga beekisinga ne suuna kwolwo yafuna guilt bakiyita batya mu Luganda yeekaza mbukwolwo n'atikka ebintu bye byonna paka wa suuna kwolwo enkeera tewamusangawo ekawungeeza kukyala kati nze n'ekirala mbadde saagala kwogera bintu bingi kyova olaba era nga bwogambye nti ye yatikka kati nze mbadde saagala byogera bulijjo awo wetwagala otusunira anti nkugamba kati bulijjo era kyova olaba mpita bbali nga bwe tuuka mu mboozi y'ewaka nze ngivaamu era nakulabiwa because mbadde simwagalako kibi mukazi wange mbadde mwagala nnyo era n'ebyo ebyeka nabyo sijja byogera si mu bubi mwagala nnyo nali muwanye ekitiibwa era nkyakimuwa era decision gye yakola nayo njikkiriza nti kikolebwa mu nsi kati nze kindeese wano njala kunnyonnyolako erinnya lyange lyayingiddemu mwene emboozi naye nga sizze kulwanagana naye okitegedde nzize kiralifayinga mbeera eriwo kati ye bw'aba yali tanjagala emyaka 6 kati ate ankoze bubi nnyo kati ate agenda kukyayisa abakazi abalala bonna abakazi bankwe munno omujje ne mukyalo naga takwagala so munnange n'olw'ensonga eyo bwe bityo bwe byali kati bwe musanga nga beekisinga ne suuna teyandaba teyandaba omanyi lwaki obudde bwali bukya kati kuliko ettaala mu mmotoka era kubanga wano tejjalabika wula soogiteekawo wali mbu when he found you kissing with Suna Bino eyo ndala yino wano twayawukana okumala omwaka mulamba era nengwa mukwano n'omusajja omulala kati yatukwata ddi stagnant upcoming artist era wano emabega messages zibadde mabega ziraga mbugwe onoonya kamubaaka onoonya relevance nga weeripa ku masannyalaze mbuuza ekibuuzo kubanga ya trending mu Uganda kati soka owulirize kati twogera kati ng'abasajja owuliriza wakimanyako nti tweyagala bati wakimanya ekyo nkimanyi wakimanyako nti wali mu kikomera kyekimu ne ankusono bati wakimanya ekyo nkimanyi bulungi wakimanyako nti bwe yava kunze yagala kyali wange best friend wange ekyo nkimanyi kati ye bwatyo bwajja kubanga kati tumuyita boss lady nedda kati wulirize emboozi uno ye boss lady gwe tulinawo kati mu mawulire kanneesibako kasiiba kanfukaamirira nkaddire ate koogera ku mwana wange soko komaawe emboozi kati nze kenyini nze nkugamba saagala mwana we maki mu mawulire awo nakuwuliddeawo onfuna so munnange oyo yasinga bumanyi nti ne mu nsi okuswala mbu yava yandyamu olukwe naye yasitiwa ebigambo bye byonna nze ngenda kubiwa respect kubanga bwoba oŋŋambye nti tanjagalangako nze nga mbadde ndojja omukwano mwe twali okitegeera kati ekitegeeza nze nali ku birala nga munnange yena yali kuki ekitegeeza nze nali nkozesebwa yatuuke wakola ki wayagala kyekyo kye nagambye nti tokirowooza nti ayinza obanga ggwe kubanga wabanga akoze statement abakazi babikola nagamba omanyi opafambo ono engeri gyali nti ayinawo waasula si wabi nti waswaza kambeerewoko katono oba oli awo naafuna omusajja omuki mwana kankubuulire ebirowoozo nkimanyi byakyukira mu kkubo manyi lwaki omanyi okuleeta omuntu n'omujja mukyale waka nga toyinga sigamba nti alina gwamanyi kuno ekitegeeza yali tankozesa sorry nali sigamba nti nali mwagala ku llo gwosobola banga wali omwagala ebiriyo ebyaddala womugambira nti tuve eryo ate kati kagambe nekisembayo ne kati siyinza mwogerako kibi kubanga omutima gwange nti nno gwamusiimanga bwogamba nti nno munno bwe mubadde onfuna so akakane bukkakanyiza kyendowooza nti bandimaliriza nsonga zaabwe ekinyingiza mu bino kutereeza linnya lyange eribadde litambuliramu ate ekinnuma nti mwenna mukimanya amazima waliwo ndabyeko nga mbyogerako kale emyaka kale byayogera waliwo ndabyeko nga mbyogerako era obyogeddeko nnaku zo era ekindeeso byogerako nga nino kyogerako kubanga
bakintaddemu so bw'atyo mukwano gwange bwakwatagana nali mukwano gwange ne anko waffe omutabaganya waffe kino awo wenyini nga bwe tweyongerayo manye emboozi enyuma nnyo ne tuteerabira olina wabulira kubanga tulina abantu bangi abajja mu maka gaffe oba mu maka g'abantu nga zze kwefuula mbu akola ki abalumirirwa oba abawabula naye ate waliwo n'olugero olugamba nti teri alumirirwa nga talina ki kigendererwa kati anko Muyini tusuubire nti ebyo byonna yalinga ng'abibi tasirika tebakubye olwokubye omukazi wamukubamu komeeri tobanga wali kati mukusirisa ye mugonvu Mary mmanyi wampisa kyali wange naye mu kujja obbabuudaabuuda nti mukakkane muyombi kuba abantu bayomba mu bufumbo batusobagana ye ng'ate ayisaawo mu meseji ateeka okuba anko wange oyo kale nga bwomanyi jjukira buli omufuna obutakkaanya n'oweewuwo bw'atuuka eri ayina kwogera bibi kuba mufunye obutakkaanya webale era ndowooza bw'atuuka eri omusajja akola bw'ati n'omusajja akola bw'ati obeera otya naye kati ndono yasikanga buzindi w'amatofaayi ojafuna omusajja omukumbe nga yeesongamu ojafuna naye Suuna ate waliwo gwe nanyumizaako naye wano mukyala mukulu consultant mu nsonga zino n'agamba Suuna mbadde saagala nnyo tubuuke tudde ku byennyumba ebiriwo ebizeese controversy nga tetunnamalayo kino leka nkibuukeko ŋŋendeko mu maaso katono ate tujja kudda n'agamba Suuna kyaliko kati kubanga akumanyi n'agamba Suuna kyaliko kati amaziga gaaliko saawa zino ne pisito gyaliko asasulira bbanja kuba yatwala kitegeeza gwe nga wayogedde mbu walumwa kubanga wali oyagala nnyo omukyala n'agamba Suuna ayinza oba asasulira kibi asasulira bbanja oba ekibi kale kyeyakola ku musajja musajja munne kubanga kama abantu bagamba nti kama can pay you instantly oba esobola okukulinzaamu akaseera nekusasula n'otakitegeera nakitegeera nti osasulira bbanja lyamuntu gwe okirowooza otya olowooza nti oli naye asasula bbanja ku bulumi bwe yakutuusaako obulumi bwantuukako ne kale sandi kimwagaliza naye gwe olowooza kinene nnyo ndowooza bebaamu mu nsi asobola kuba nga sitali musasulira kibi kuba si buli akola ekibi nti asasulirwawo ayinza okuba nga jasi bituuse butuuse oba oli awo olw'obugayaavu bwe kakyala kangaako ka ex kangaako kaali kakazi kawoomu nnyo kati nga mweyo embeera ebyokuwooma bino nyinza ntyo otegeera nti omukazi ono ddala muwoomu kakola abalabi andi kati nzo ndaba era manya naye ndi musajja ate sijja nti oba natandikira ku ye ngambako ngaandi nkugamba ekitegeeza mba nina gye ndabyeko isitole w'abalala okitegedde era ow'enjawulo aba mu ggwe wennyini muoyo yennyini nnyini ow'enjawulo aba waaki byesigenda kunnyonnyola nti kino nakino nakino kyenjagala otwale statement emu kaali kakyala kawuumu nga kamiima kati mwayo embeera nga kamiima kyoko gwe mpulira nze ndi musajja munno ebyokumiima kubanga kyona olirako mbuko kakyemanye ekyo mbu kattabbu ebyako togendayo n'omala gavaayo nakimanya ango Suuna bw'aba yakuttemu ayinza obutata tagenda wanda akimanya ayinza obutakkiriza kuvaawo nakimanya naye nga akagenze kaali kakyala kawoomu nnyo kenayimbira Wanoga baby my love is original nkusaba show me the signal show me ya busy body mukwano manya yenza aliko ne bwoba oyagala kudigida onyenye ku buti nkuyisaako mudongo obulamu bunyuma mutwakola gweyo yakyoyoya okitegedde kubanga twali tukoze nga mukoze okitegedde mwezimbye kuva luweero webale negamba gweyo yakyoyoya nawanika ebbango we muviira we mwawukanira awo olwo Suuna aliddemu awoomeddwa akusuuzizza omunyama gwo wali olaba nga kamunyungusemu kaweddemu ekyalo kati ogwe mulimo gwe nakeeranga okukola kukasomesa kuba kati nze jjukira eno nze nasomerawo Maganjo Kabowa so ndi yadde nti eri waka twaddangayo buzi kati nakeeranga ku makya neŋŋamba nti kaddemu kange kano kakoze katya kaddemu kange kano kubanga olanze kimmanyire omukazi mu mbeera yonna omukazi gwa mukyusa afaanane nga ne bali abalala boolengera balina ababafaako tebaali batyo nze ngera mmanyi nti kakyala kange kano omulimo gwange nina keera kasheepinga bere kakyala ka serebu onfuna
nga gwe mulimo gwenkola ki nga gwe sere webale bato yambala kati era bwe mu mbeera bwe mmaliriza nga nkimanyi tugenda mala twezimbe tugende mu maaso naye wali wenkanyi munguliza bwene awo ango wandegulira okiraba nti era nakyo kyakuyigaawo okimanyi osobola okukwata omukazi n'omujja e Masaka yeso no wamujja Luweero era byebyalo ebituliraanye jojjo omukyala n'omuleeta e Kampala kubanga Mary w'oyawukanidde no kati ffe tubeera naye tubeera naye kyali waffe Mary mu b'amawulire yakyasinza okwambala buli obugoye obukoma eno busomino teri amwenkana nimbye yayambala obugoye busikaati bwe bukoma era yagamba empanvu tezimuwa ki ayagala empewo ng'ekola ki nga yeeta kati tokiraba nti gwe wamuwonoona wajja ate gwe wamujja eruweero olyaga muleke mu Gomesi wasussa kale wamunyumunguza nnyo kati okole kino n'omuteeka ku pulatifomu nga ne wakutama bw'ati neiba alaba teyatuukayo nnyo eyo yatuukayo nnyo naye ate kati era newe yandibadde neyibanga alengedde ekikoyo de bakolanga naye nga so mugamba ntakulaakwa mugongo situukayo takulaakwa ate Mary asaagasaaga nnyo weebale so mweyo embeera nze nanyumunguza omuntu wange nemweterereza naye ebyo bibaamu era amagezi genyinza abasajja bannange oguma nonyiga next kubanga bw'oloba oyinza okwetuga tuwulirako mbu Igwe mboyina poloti gye wali wagula oba naye mbwe mwawukana mbu poloti eyo n'agikola ki n'agitwala ebyo nno ninda nawiwulidde mu ŋŋambo bwe mba sibibuuziza Mary mba nyina bibuuza ggwe ate sobola bibuuza Suuna kubanga gwe asinga omumanya Mary okusinga naani ne Suuna kubanga gwe wawangala naye ebbanga eddene waliwo poloti gye mwakayanira mbu waliwo n'emmotoka awo ne poloti yo yagiwangula n'agikola ki n'agikutwalako era mu byasinga okuwangulwa Igwe kitegeeza bw'abanga Suuna bali mu controversy Suuna yandiroozinga kubanga ye mu history we yawangula ye muwanguzi Eva okyogerako ki ekyo poloti badde saagala genda nnyo mu bintu ate ebyo nanti eggwanga ngenda kyogerako katono ebyo twagezaagezaako tutandika era byebimu ku bintu byetwakoma wakati nga binaatera okuggwa ebyo twabikomya wakati nga bw'olaba nti mwalina okwezimba okitegedde byebimu ku byetwakomya wakati onfuna nti naye mwawukanye n'omuntu omuntu tokyamwinako access omuntu afunye mukwano gwo ate afunye mukwano gwo gwe weetaaga ennyo abadde akuyambako mu muziki mu buli kimu kati waliwo byogamba nti kati nkitadde so poloti wagimulekera agitwale n'omanya nti ebyewaka nkoze eki ndimulekedde kuba kati nze ndi muvubuka akkiriza nti enkya biggwa kati nze nkita nenkola ki n'ozimba ate eki kuba era bizimbibwa so poloti emwali mwagigulawo tetubiyingiramu nnyo ebyo basooke bamalize poloti zaabwe anti kati nze nyinza okoma mu feezi endala bw'obeerawo ng'owulira omukazi omulimo gwe gwakutwala kakyali kange nno bambi sagala kwogerako naye siina kyakukola abantu bantumye mubuuze bw'owulira nti alina ennyumba gy'atwala kalina kati omanyi kintawanya omanyi kiri mukuntawanya ndi mukwogera ku muntu nga nina omwogerako naye nga mukwano gwange kati nange kyekiti kyokola ki kyovula nkugamba waliwo byesaagala kukola ki kuyingiramu nange ate era sinza atuukiridde nnyo nyinza oba ninayo ebibi so nesaagala yingira mu biki mu bibi ebyo ebya poloti twagezaagezaako watandika twakoma mu kkubo kati bwe tukoma mu kkubo nze omuntu saddamu kwogera naye onfuna saddamu kwogera naye era okuddamu okuba nga aboogera mpulira bigambo mbu ye yali tanjagala ndiwulira kati olwe message efulumye mbadde nti nkyakusumira n'ongamba kola bijja kukulumya omutima ate nkitegeera naye ndi ate n'ekirala asobola okuba bambye nze ate simunenya nnyo lwaki asobola okuba bambi naye engeri gyali mu bibakaaya n'ebyalo ng'awulira nange oluusi eno bimusojja byenjogera naye ate tannenya kubanga nange bambuuza kiki ekiriwo kati nze sigenda sirika era bwe tumanyayo omusajja wa Mary omulala nga si ggwe tujja mubuuza kati tolina musango bwe tuwulira nti Blaze yali ayagala Mary era Blaze wajja mukola ki mubuuza nti bwatyo bwali bwe tunaawulira omulala bonna bwe tunaawulira tujja bakola ki paka nga ebbugumu lino kubanga ensonga eyo nene si kasongasonga ate bw'obanga okyalinayo access mukwano gwo nga munyumya tunyumya mugambe eno nze ndi mukiralifayinga linnya lyange siri mu kunnyonnyola byaliyo munda byali eri byali era tolina kyabugagga kyokayanira ate sirina n'ebyomwana sibyagala mu kamera muno sibiriimu kati
onfuna ndi mukwetereza mukyala wange yagala mukwano gwange mukwano gwange yatwako mukyala wange onfuna yeyo embeera eriwo era embeera eriwo tebajja gamba muno opa abadde ayagala kubuukira maki kubanga nze n'oluyimba lw'omuko omusajja lumbe ku YouTube luliko emyezi emeka nga kalima kali nakeetereeyo kajja era nabakavaayo kati kuba nze nali nkawandiise buwandiise nenkateekawo ne ngamba kubanga byantuukako kko Mary we tweeta naye nagezaako okunoonya omukyalo omulala guma omutima nengezagezaako kati mu kugezaagezaako noonya alina laavu eringa eyiye naye nga simukotomulaba kalina laavu oyinza kunnyonnyola otya kye kalina laavu nga katumira ku microphone olaba engeri gye koogeramu akutumira kyali kityakko nga katumira mulala jukira akolera ne kugundi atumira mulala ku microphone ng'atumira bulungi kati wogatta okutumira n'ogatta okumiima ate koogera mpola emboozi yo saga giyingiramu nnyo ekyaddala neze nkugambye nekisuuna nze ŋŋamba alabika buli wabeerawo ng'akayanira ennyumba atuuka n'agamba naye nyinza ofiirwa ka Mary kano nakwata ku mutwe bwange nziramu ebbali nendowoozaako ne ŋŋamba naye watya anko suunanga ebintu ebyo yabigaba mu mukwano mungi mukutumira awo amugabe twandiguzeyo n'ennyumba wali twandiguzeyo ennyumba anti awo mukutumira awo gamba ennyumba yange ogimpadde yogera ogimpadde ngikuwadde sayininga negwe abasajja bagaba amayumba abasajja bagabye emmotoka nakeera ku makya nga takyajjukira anti omukazi ava mu kyalo nayingira ekibuga neyenyiriza n'omusanga avuga benzi ne Mary naye yeemanyi ku nsonga ezo onfuna era yagamba nze omusajja owange tasobola kwenda era kiyinza muluma nnyo waawulira nti Ssuuna alina gwe kati nze saayendako myaka egi mukyalo owe baawe kizibu nnyo kubanga buli kaseera alowooza emyaka emeka saayendako kati era wabakyala amagezi abalala kwaba beganya nnyo bawa amagezi obagambe bakole ebintu ebyo bannange abakyala mwenna abali eguna omulembe gwa bwomi byakyuse kituufu gwe wooma okole ki osirike kubanga abantu abasajja balina ebyobugagga bingi bebaagala okugaba naye nga baagala bigabi awooma onfuna so wooma okole ki osirike kati yensonga nze ndowooza mu mutima nenga ango mugezi waliwo byatasobola kukola nsobi kituufu naye onojjukira ate njukira nga okuwooma agala naye okimanyi nalowooza nako neŋŋamba bwomi ono anka ateeka okuba nga yajjange wakana naase naye ekijiiko kya sukaali naye okimanyi mu kutumira awo osobola n'okugaba emmotoka gye waakagula ku ssaawa eyo kati nkuze kwalaali tetulina be tutaagaba kyova tulina bwe tutuuka noba ebyobugagga noga nsirise kituufu nga bagenda naye nsirise tetulina be tutaagaba be bino kiri kikyo kyova ayogeza amaanyi mangi n'ekigundi kyali kyange n'ebigundi byali byange mu puresensi etwamu okitegeera babagabira ebintu opa waliwo enjogera egamba nti omuntu nga mwalimu omukyalo omu yaŋŋambako actually yali girlfriend biseera byadda netubanga abafunyemu obutakkaanya naŋŋamba atofaayo just need space omuntu nga mwali mweyagaddeko temusobola kwawukana completely naddala nga mwali mukoze ki okuggyako n'ogwokwana obukwali era namuwamu ka space ka wiiki emu ne tuddiŋŋana tolowooza nga emmwe olw'okuba kwa kati ggwe nze nzikiriza yadde nti Ssuuna mwinamu omwana eggwe osinga okumanya nambwayo kubanga wamujja n'eruweero n'omuyingiza e Kampala n'omuyigiriza ekibuga kitegeeza eggwe musomesa we ow'ekibuga kino kaakati tolowooza nga ssaawa yonna musobola okuddiŋŋana eyo birifu togirina obeera essuubi ebyokuddiŋŋana mu laavu siyinza kyogerako omanyi lwaki oli mukyala wa muntu ate nga nawe mukyala we atakyali mukyala wange mukyala wa muntu nze mutima gwange nkyakkiriza nti mukwano gwange kituufu onfuna ye ne bwanneegaana nze
nkyakikiriza mu mutima nti olina koyogeddeawo nenzijukira kamesagi ke yawandiise yagambye kagenda ne kanjogerako n'enjulo kakuba ejjinja naye ndoza takulaba yagambye nakusanga njulo kakwata ne kakuba ejjinja wallahi billahi tallahi nze mesagi zembadde nkulaga tuli mu gurupu y'abamawulire nambwayo sebu wano mu bamawulire tosobola kwogera bamawulire abiri nga taliimu obuzibu obuliwo bambi ali balina saga zaabwe kituufu so kyova olaba saga mboozi yonna gye tunyumya ng'erimu omwana era tetumwogeddeeko ekirala mweyo embeera yeetaaga kugumya bugumya naye ate kyalina oteeka mu mutwe gwe nti neeno batutadde Kazito fe abaaliko naye batubuuza bwatyo bw'ali eri nga bagamba bba fewaffe teyali mubbi mwana mulungi wampisa ki nungi ebyo biteka okuba nga nsonga zaabwe nti baana akakuba nnyo musalire tekalina mbeera oba gwe tewalina kyakubbako ate gwe kenyini oyogedde emmotoka ne poloti ebyo byonna kituufu bingi n'ebirala naye kati lwaki twagala tubuulira kifa ku byo kati bwe batugamba yatwala emmotoka yali atwala ye n'ogimusinza amaanyi ne poloti ya opafambo yakola ki kati bwemba bye yatwala kyokka omuwolereza kati bwemba bye yatwala nabigaba mutima mulungi wakati mu buwoomi nga nze we nabigabira byonna lubeeru binnyonnyole Mary awo nze nyina kyenjizeemu kati awo nfunye ensonga eyinza owolereza Mary kitegeeza mubimuwa olw'okuwooma weebale ate abasajja abasinga bakola ekyo ekintu ate Suuna kyatanavaayo kwogera nti akakazi kakola gwe wamulabyeko nga yekyanga yekyangamu gumu ebiri weebale nakola ki nakakkana namusetu weebale okimanyi Suuna ayinza obeera bino byeyekyanga ku lediyo yakoze live kasindika WhatsApp bebi jukira bebi jukira Mary mukwata mpola weebale ango Suuna akaana kateekwa okuba kawooma nnyo kamuwoome so n'olw'embeera eyo neko kagamba kalina ebirungo ffe kyali waffe wakagamba nze nina ebirungo bw'ova eri n'ojja wano kubanga nali namusuubiza ne mugamba siri kuleka wonna byonna tujja panga sijja kuleka kati nze nga ngenda tegula tune onfuna nga yekuba kati tuli mukuba of course nga sente zijja kwe kuddayo nno ne munnange nga bwe twakola ki namusuubiza nenzirayo ne muleeta ne mutuuzaawo mu maka onfuna kati bye tupulaninga byonna byali bingi wali nno omwagala Mary kubanga abayimbi naddala mmwe abavubuka abalabika obulungi olina dread olina kalevu kiki oyambala engoye ng'omwana oli weeruweero tebatera nnyo ebiseera ebisinga abayimbi tebajjukira nalumwa nnyo nze abayimbi tebajjukira era abayimbi bangi nnyo nga abawala be baayagala nga tebanakikuba tebali nabo negge obanga ne kati okya expressinga olavu gye walina gyali yannuma kiba kirala gambye nkujje mu kyalo nyera nenziramu ne kale nga mbireeta nzijira munonera mu series nti munnange kati tuteredde jangu munne kati bikyuse jangu okitegeera kati bwe namuteeka wano obulamu bwe bwatandikiranga ndaba munnansi oli bikyukakyukamu ndaba tandise okukuta naye nga nali manyi oli omukadde ebyaddirira byonna neewuunya bwewuunya nawunga buwunzi nga tobitegeera kale buli lwe tubinyumya nako binnuma opa olowooza Mary Suuna ki kye yayinza oba nga yakusinga okubeera nga Mary akulekawo n'agenda naye oba olowooza Mary yasikirizibwa ki okubeera nga akulekawo n'adduka eri kubanga omuntu ne waaba mwenzi abalenzi tubalabye kizibu nnyo omukazi okusenguka mu muzi yeggoguli nadda mu guno ate ne basigala awo babeera baagala kutta golooza ki Suuna ekyo kyalina ekyama kati kankugambe ne bw'okimbuza emyaka 8 tolina ansi sirikitegeera neero kyekyebuuza era nze natya sirikitegeera sikitegeera sikimanyi nagezangako nnyo okubeera omuntu owaddala nze gwolaba soogera nnyo naye nga ne bwoba ati alina kyayoyezza nti oba kyateesezza nwana nnyo ogezeeko kale nkomamu n'enkaaga bwaba abadde ayagala 100 kale ntetenkanya enkaaga ngenzija nayo onfuna saakitegeera naye ate singa kale omutima guŋŋamba kale singa yayagala omuntu oweewala n'atankyayisa mikwano gyange kati gwe walaba nga Suuna yali alina play yalina
kya playinga mu bulamu bwo oba mu kariya ndaba kariya eno nnyo nga yalina ennamba gy'azannya ennamba eyo aleko ba yali azannya nnamba emu nga golokipa gwe Suuna mwana Mary n'akyankala webale lava agimeri ate n'omukwano webale kati lava evuddewo mikwano gyange banvuddeko ate jjukira omukazi bw'ayagala mukwano gwo oli gwe olina ofuuka omubi ate ne bakazi okitegeera kati ye yagenda na mukwano gwange ate gwe nali neetaaga naye ono nali mwagala nnyo mukyala wange naye ate mukwano gwange nali nkolaki anti kati mukwano gwo ebintu bingi byonna byonna bye wafuna n'okuyamba Mary okumujja eruweero omukwano gwono yalina bakiyita kirrolo alina kirrolo gye yazannyanga nga yamakulu okubeera nga byakuyambako osanga singa emikwano egyo tejjakukwasizaako kufuna bugiigi bikiki tewandisobodde ate kuyamba Mary webale Uncle Suuna yannyamba nnyo oba Mary Suuna yamwesomerako nnyo n'amugamba oyo nze namuyamba mama abasajja tulimba wadde nga yayogera mazima ayinza oba akagamba oyo nze nno muyamba kituufu yannyamba nnyo Uncle Suuna n'embaziira oyo bannyamba nnyo endongo yange okukuba bannyamba nnyo era neno obafiirwa ate nga n'omubazira mukwano gwange naye oli tukyakola ffenna simanyi sandyagadde namufiirwa naye munaate naakolaki ensi bwetyo ki kyoyinza okugamba nti singa nze like waliwo kyoyinza okugamba nti ngezezaako okusobola okuba nga neerabira omuntu oyo kikyagaana naye olowooza ki ekiyinza okuleetera okwerabira Mary kankubuuze bwe nti ekiyinza okumwerabira ezo memories ne zikuvaamu weetaaga kuba hiiti nga edipenze wakere nagatira kuba stamina tekukyayisa mukwano weetaaga funa mukyala ng'akolera ddala ebyo byennyini neetaagayo akakyala neetaagayo akakyala akakyala ako ku mutima gwe nkategeere nako kakutegeere nako kantegeere njagenda memories zivaawo naye ate wenaba nkyali mu mpewo nzekka buli webaka kibuyaga n'akunta n'ogamba wange taliiwo naye oli muvubuka alabika obulungi oyambala bulungi ndaba fashion zoyambala zezo zennyini nnyini kibuzibu ki okubeera nga saawa zino era toyina obuzibu ndowooza nina kyenjagala kyotanalaba kyesinalaba olina principle si nyingi naye nina kyenjagala nina kyenjagala njala nnyo omukwano ng'omuntu alina omukwano ebirala byonna ne bwe bitajja ng'omuntu alina omukwano era omuntu oyo lwalirabika ensi erimanya njala nnyo omuntu alina omukwano naye kati abawala b'ennaku zino abamu bamanyi si be bali nabo bali ku birala kati osanga akakyala nga kalinga oli tomanya gye bali nga tuwunzika bulirira ku bawala abayinza okubeera mu mbeera ng'eyo nti olina omuvubuka naye omuvubuka alina bakyaliba abalala kubanga abantu bafuna ebikemu sometimes nga namuvubu oli gwe golowooza nti kyaliiwo yamusenzesenze gwe nakubijjisa gwe n'otafuna na chansi yeewozaako oluusi omuntu obadde omusibiddeko omubaliddeko ife no tetunona bagirlfriend betwaleka mu byalo abavubuka ekyo kimanyi abavubuka tebabikola naye kati gwe yakikola oba waddala osegere kyogamba Kenzo asobola okugenda nanona omuwala gwe yali alabyeko emasaka lwakuba nti kale ye yava emasaka nga muvubuka muto nnyo teyaleka kintu mabega teyabirowoozaako yali akyali muto nnyo naye kati nyinza kwogera kati nga Lutale yava eruweero nga mukulu naddeyo nanoweka tekisoboka tekiri bawe obubaka osiibule bannaye abavubuka mwenna abali eyo ntusookere ku bavubuka abavubuka mwenna abali eyo depression zibaamu mu bulamu olwa bino laavu na biki naye kyolina omumanya nti jasi ogumanga ensi bwetyo bwekolaki bwetambula abalala babeera n'abantu baabwe ate omulala ye oluusi n'afa nabo naye kati bw'aba akyaliyo olina omumulengerako awo omutima guluma naye era omala n'ogamba n'abawala abakyala ate buno embagambe ki nabo bantu balina bebaagala buli omu gyagenda buli omu gyagala gyakolaki gyagenda mpozi obubaka eri mukwano gwange nambwayo yonna gy'oli nkimanyi oli mu kusoomoozebwa okunene ennyo oluusi eno bye twogera naawe eyo gy'oli naye guma bijja kukola ki bijja kuggwa Uncle Suuna sikulinaako buzibu muganda wange nina okiralifayinga eri ensi
sikuinaako buzibu byenyumya sibinyumya mu mutima gwa bukyayi wabula amawulire gakunoonya wekanga ng'okirimu okunnyonnyola ebyaliwo so kyenkusaba Anko Suuna bw'oba osobodde okubaako bwonnyigamu ekiyimba kyange ekyamuka omusajja lumbe bw'oba osobodde Anko osobola kinsuuliramu ekinyaanyanyaanya mu mutima mulungi si mu mbeera mbi abantu ne bakiwulira ate nabo ne bajjamu abavubuka bannaffe obubaka kuba kati biyinza okuba nga nze byantuukako ate naawe oluusi bikutuuseeko okitegeera kuba byonna laavu okitegeera so obubaka obwo bw'omuka omusajja lumbe n'abantu baffe ne babuulira abavubuka bannaffe ne basobola ate okuba nga bakyusaamu mu nneeyisa obutasanga bizibu oba oli awo ne tutuuseemu tuyinza okuba tetwafunako mukisa gutubuulirirako mu mbeera eyo ne kati nze ntutte obuvunaanyizibwa nenkola oluyimba olwo bavubuka bannange bafunemu ekyokuyiga omulala bw'onomutwalira omukazi ajja kukutta omulala ajja kukutema nga bwe bansangiri ne bankuba katono banzite naye nga ate saagenda kusigula nali manyi ngenda nawange nga sirina kimumanyiiko so n'olwensonga eyo muka omusajja lumbe muluwulirize bulungi mulwekenneenye yadde bagamba tebabiwulira mujja kuluwulira muluwulirize kijja kubataasa mpozi nga tusiibula nyongera okutegeeza nti tuli sponsored oba tuteerwamu ssente okusobola oba nga tubatuusaako emboozi zino aba Skypins Tours and Travel bali awo ku Aruna Mall level 3 bakola ticketing air ticketing bakola visa osobola oba nga oli eyo Dubai wawuwa nga oyagala kola visa change bagikola nayo ne baku upgradinga oba ne bagirenewinga osobola okuba nga weetaga ticket kuteekamu ticket wabadde wazze kukoma huko ku Uganda ate oyagala kukola kuddayo ne babeera nga ate bakukolera air ticketing oyagala genda Canada oyagala genda US oyagala genda mu Schengen countries basobola oba nga bakukolera visa oba ne bakufunirayo emirimu n'ogenda n'oba nga ofunayo obutuuze oba n'oba nga ogenda okuba ekyeyo aba Skypins Tours and Travel be batusponsoringa ate tulina ne Sembatya Properties Limited bakabaka mu kutunda amataka motoka amayumba oyagala somero olinoonya oyagala kizimbe kyateekamu hoteeri oyagala ttaka nga lya kuzimbako somero bingi nnyo basobola okuba nga babikutuusaako bakutuusaako ettaka eritaliiko nkayana puroguramu eno gye tuvaamu owulidde ensonga zatambulidde ku ttaka lwakuba liyingiddemu bano bamikwano gyabo abakayanira ettaka naye ate osobola obeera nga onoonya bannakinku mu kubeera nga batunda amataka lwa Sembatya Properties Limited oba gwe yeetaaga okubisa ekyapa olina ttaka lyo naye weetaaga kuba kyapa mu ttaka eryo era bakuyambako ate nga bakonsultanti mu kwebuuza ku nsonga kati ng'ezo ez'amataka n'okugezaako okumanaginga property oba real estate. Opa Fambo sibula abatulaba sobola okuba nga ate tugenda abatulaba mwenna mwe bali kubeerako amanya n'eddoboozi nze Opa Fambo ndowooza basiibe bulungi akali akayimba kali watukubidde ka Mary ke wali wamuwandiikira naye ate akamu k'omusajja tuwe mukola yini ng'emu bbiri ate tusobole ze bayita kibooko ezo zembooko nga bakukutte oli ku muka difensi ate ng'oli mukubi wa lwaga nakinku ku kyalo fensi tolina bw'ogikweka olukiiko olwatuulirawo olwabimanya ne gasaasaanirawo ekyalo kyabimanyawo omukyala ne maama babimanya nti Opa Fambo akawaŋŋamudde Opa Fambo mukomusajja lumbe byali byakiyaye byali byakusaaga ne katono banziike omusajja lumbe sikyaddira nze maaso gamyuka omusajja lumbe yali anzise munnange byanswaza